sibyomoni ekiri muto kimanyibwa nyini kyo by the way. Aha empewo wekuta najigambani nona kabasako mutoyo yakiri omwo mwana gwe. Akabasako kano kabasako nakusiride yakabasako webalide talo mulabu wafu wa ABS TV kulikayo yonna kulikayo mu weekend. Welcome to Tuesday show, corporate show. Mwebale nyo mwebalide ddala mwebale okubeera nti no gye muli akayimba bakayita kabasaako bakayita baasa oba kayimbi babetira namukasa. Mwebale nyo mwebalide ddala abayimbi ba Uganda. In fact muyina engeri gye muzizaamu laavu mu mbeera yonna, abantu ne baddamu essuubi, abantu ne baddamu okweyagala mu nsi yaabwe. Ennyimba ezirina engeri gye zireetamuuko omuntu n'okyamuka n'obeera mu mbeera yonna. Amanya n'eddoboozi Kojja Kimbo wa Research King and Training Center. Munasonyiwa nti olwaleero ntandisemu a little bit late. Actually mbaddeko ku mu meeting emu nenga mbagamba nti no already wendi era embeera yonna etambulira ddala bulungi nnyo. Mwebalire ddala mwebala abalabi baffe aba programs zaffe ebifa maka program ekikono n'eddagala Monday show ababaddeko ku lunaku olw'eggulo. Ate n'olwaleero lubeera lunaku lwakubiri tubeera ne program yaffe nnyonyogeze mukwano muwulize ekibuzo kyonna. Ebeera direct nnyo kyokola twagiwa obudde nga bwo bolikooko mu maaso ko ssaawa 5:30. Ebeera straight, ebeera watershed time, muwulize ekibuzo kyo mubeerera straight nga temuli mukulumaamu nnyo. Budde buno bwatuwewe ne tugamba ate abantu baffe tugenda kubasomesa mu mbeera yonna. Sindika message yo kweyo essimu gy'olaba esokera ddala wansi eri 070 987 nja kuba message njifuna abali ku WhatsApp namwe musindikeeko message yammwe. Essimu endala zonna musobola zikubako. Lunaku lwakubiri, welcome to the show back again. Mukulikireyo ddala nnyo yonna gye twatandikira ddala okuva ku Friday. Nnaku zino tutandika kuva ku Friday ssaawa 6 gw'ekiro ku Friday program ekikolo n'eddagala, ne tujja ku Saturday, Sunday, Monday. Olunaku olwokubiri ne tukiwunzika ate ne tukiggala. Ku lwokusatu ne tubeera nti nno ate tetubeera kuwano ku mpewo naye ng'obujjanjabi temugaa nti no ku lwokusatu bakojja tebakola tukola gye tuli era n'ekyo olunaku gye tuli. Lunaku olwokusatu ate era lubeera lunaku lulungi nnyo olw'ensonga nti engeri gye tutabeera nti no tuli bize. Abantu mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo, abaagadde okutuulako, gwe ayagadde okwogerakuuko ne kojja akadde akawanvuko. Ennaku zino ezisinga obungi tubeera bize. Gamazima weekend yesu zonna tubeera bize. Naye olunaku olwokusatu tugamba nti no gwalina obudde ate osobola okuggyayoko abalina ebizibu ebyenjawulo, abaagadde okwetokisinga mu mubiri, abaagadde okukola kyonna, abaagadde okulabika obulungi. Mama Nim Beauty Center ku ludda olw'ebyesu abeerawo, nange kenyerenyini mbeerawo Mumbejja Nasolo gyali Senga Nakiganda. Osobola okujja n'okola appointment n'ogamba no lunaku lwange olwokusatu. Ate abantu bange olunaku olwokuna Senga babeerawo ku clinic, nange kenyini mbeeyungako essaawa 8 olwokuba nti nno ngenda kubeera mukono. Abantu bange ab'emukono kuliko omwami omwe yasindise message nanga nkojja ngezezaako okunoonya emukono naye n'ombula ngezezaako okunoonya emukono. Ebbanga eryo ery'emabega weeks nga 2 emabega 3 emukono mbadde sigendayo olwokuba nti no mbadde nninako okonga bwendi omwogezi w'ekibiina ate era nga bwendi omusomesa mu kibiina mbadde nina okubeerako emirimu egimu egy'enjawulo. Naye olwokuna oluwedde naliyo ne ku lwokuna luno n'olwekyo bwe wasubwa ojja kubeera nti nosobola okujja ate osobola okukwataganya obeere nti n'ebintu byonna byonna obikwataganyiza ddala bulungi nnyo. Ebyokunywa byange ligani nja biteekaawo nja binywa after the show mbeere nti nate nkwataganyiza mu nsonga zonna kugamba nti no sindika ekibuuzo kyo ng'obudde bukyali. Weewale nti nate kojja ekibuuzo kyange saakifunye. Tubuuza ku kitundu kya wansi kyokka, kitundu kya wansi okusingira ddala kye tubuuzaako. Ebirala byonna tubiwa programs ziri endala naye ate ne tukuba tooki mu kitundu ekyo, ne tukuba tooki mu capital city. Awo ne tubeera nti no tukwataganyiza. Watali kuwannanya ngenda butereevu mu messages zammwe. So nawe ayagadde obujjanjabi kugamba olunaku olw'enkya gye tuli gyendi. Nze kennyini Kojja Kimbo wa Omumbejja Nasolo, Senga Nakiganda, Senga Mariam, Kojja Lutaaya, ffenna gye tuli wamu ne Dr. gye bali twabagamba olunaku olwokusatu n'okwechekingamuko ku ndwadde ezimu zoyagadde okubeera nti nosobola okumanya mu abagamba njagala kulinnya mu detox machine, njagala kutuukako kwogera na Kojja ebintu ebisingako kawo, njagala Senga nsomese. Olw'okuba ennaku zino endala zonna naddala okutandikira mu weekend Monday tubeera busy. So olunaku olwokusatu osobola okujja
noberango osobolde okwataganya buli kimu. Onagamba our dear, thanks for the show. I'm Brian from Busia. My issue is I am 23 years but I have small penis as a child of 12 years, but what caused that? Nagamba Noon. Okay, Noon. Problem with njachikunyola bwenti one of the biggest problems is it okuleta ennyo omwami okendera mu size ye problem ya masturbation n'abalala okufuna bacterial infections. Abantu abamu genda ne mufuna bacterial infections zino nga candida, UTI n'ebirwadde ebirala n'ogenda n'okitwala ng'ekyomuzannyo. Akawuka akakuna ddala ka candida kajja kasensera emisuwa gyaffe. Kubanga abantu abamu jjo kyegendereza omwana n'afuna bacterial infection yeyo si mwana mulenzi yekka oba omwana omuwala n'atandika okufuna candida mu buto n'atandika okwesoba antibiotics ezo. Ebitundu bye ebyekyama bitera okukogga, bitera okubeera nti no tebivuddeeyo, bitera obutawaga, bitera okukola buli kimu tu olw'okuba nti n'ebintu ebyo bikendeeza ku maanyi ag'ekisajja. Buli lw'olibeerawo nga system ye ey'amaanyi topotruding emisuwa ne kitwala obudde kiringa baami abamu nga tasituka. Naddala babaami abamu nti yakozesa masturbation y'emisuwa minafu ne size yo y'obutonde ekogga. So what I can advise you is one, actually you can call on one of those numbers osobola okubako esimu eriko kojja kimbowa mu kabokisi esembyayo 85 be esimu ya 55 esembyayo ya 5 ya walidi neyo tujja kusindikira akazibu kafa akamagejjo wabo Jerry. Ekirungi kya byonna kye njagala before I answer you njagala texting yombulire nti wakozesako ku masturbation before waliwo emasizaako boba waliwo emasizaako tujja kuwa treatment okusookera ddala eya masturbation. Lwaki twagala emisuwa gino giddeyo ko mu mbeera oddemu owagenga bw'oyimirira omusajja omutuufu mwatubuza nti n'omusajja alina amaanyi ogalabira ku ki ye musajja ng'osobola okuyimirira bw'oti obusajja bwo ne bustanding obanga osobola okwebaka obusajja bwo ne bustanding okumala eddakiika nga 10 nga weebase bw'oti nga tekuliiko kikuwaniridde. N'abasinga obungi bwe watabeerako bw'aba teyeekuttekutteeko bw'aba teyenyizeeko awulira ng'emisuwa gino minafu so osobola okugjayo koko clinic nobeera ng'otuukiridde. Onagamba nti no kojja what causes bad smell in my vagina. Okay, also nakugambye bacterial infections ezo zikireeta omuntu okulwawo okwegatta tulina kye tuyita gynecological diseases. Nabagambye olwaleero nnaku lwakubiri program ebeera direct ennyo ku kitundu ekyawansi. Buuzaako bakola batya era kyekolaba nti notuga nti n'olunaku olwokusatu obujjanjabi tusingira ddala concentratinga ennaku zino esinga obungi tujja tukwatagana ku kyomukisa ku byekyogo ku byaki. Tekigaana nti n'olwokusatu bwobwezi osobola okunaaba ekyogo naye tusingira ddala okukwata ku ebyo abamala amangu maanyi matono njagala kugejjamuko mu size njagala kukola kino embeera nene esobola otambulira ddala obulungi. Bad smell eyo nkugambye nti no candida, bacterial infections, UTI n'ebirwadde ebirala ebyo buli bw'olibeera nti no birina tebusobola kubeera nti no producing amazzi gano nga malungi. Mulimu ekugamba nti kojja in fact waliwo ko omukyalo muyange n'agamba ndi mukyala musiraamu n'agamba naaba bulungi n'agamba kojja ffe abakyala mutumanyi ne bw'oba ovudde eri n'agamba ne bwe mba nina bwe nina okutambula n'agamba balina okumpa akadomola n'agamba naye era ne bwe naaba n'entukula ntya n'agamba nsigala wansi mpulira nga waliwo akasusu akanvaamu n'amazzi g'emproducing era nago gaba makyafu. So ojja kujjayo okilizinge ojja kukola kye tuyita total cleansing oba nti HT ey'abakyala cleansing mu system ey'enseke ojja kubanga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo. Onagamba kojja ntera okubeera nga buli wembeera negase ne girlfriend wange bwe tumala okwegatta ngwirawo kiri nomo kubanga ebiseera ebiwedde emabega nateranga okusigala nga nkyasituse neŋŋenda nga ntowolokoka mpola. Kati ekyo kyonnyonnyodde omusajja omutuufu togwirawo. Mulimu abamala okumala bwati nga bw'amala okumala bw'abeera mwami atobolokokerawo ne bw'abeera mukyala nga yo oluva bwati mu sex amatama gano nga gakendererawo ne gagwamu ko eri pressure nga kugamba okujjako ng'ozemu n'oddamu n'onkwatira ku kiyanjalo oba n'oddamu n'okola bwoti bwenzidiramuniko n'empagawaga. So tekiri nnomo omwana ow'obulenzi olina okusigalamu ng'ogenda otowolokoka mpola oyina kutowolokoka mpola era bw'olaba nti nno buli bw'omala bwoti ng'ogwirawo n'abo abamu nga akyali mu sex n'agwa manya nti nno waliwo ko problem ku misuwa gyo. Either kiyinza okuba nga bakozesa ku masturbation era kisobola okubeera nga oyinako oluusi mu nsekezo ng'amazzi gano gagira ne garitani ng'omuntu yenna ali nnomo
okujjako ng'omaze amazzi gano tegalina kulitaninga kuddayo. So kyenja okukubiriza osobola okukubako kweyo essimu eri 0705 93 0485 essimu eri 0705 93 0485 oba kweye ya walidi ne MTN oba n'esembyayo 99 essimu ezo osobola zikubako bene yabasenga actual Mumbejja Nasola girina omanyi clinic yefe clinic etasosola bw'ojja nti n'ojagala senga ojja mufuna bw'ojja nti n'ojagala kojja ojja kwogeraganya naffe osobola okukwataganya good chance nkunyonyodde nti n'ekyalunaku lwakusatu ku clinic zaffe zonna tetutera kubeera nnyo busy lwaki nti n'ennaku zino zonna ezijja ezibeerako tubeera busy twasalawo ne tuteekawo olunaku luno olwokusatu ne tubagamba nedda omuntu yenna bw'oba olina ekizibu nga kyakunnyonnyola kuba mulimu abantu abamu ng'alina ebizibu bye naye nga gamba kojja nze neetaaga obudde I need time kubanga mulimu abantu ajja nagwa nkojja I need time sagala bino bintu byakujja nti nno nze kubidde essimu nti njagala kino ebizibu ebyange byetaaga kunnyonnyola nti ate kino kyatandika bwe kiti kino kyatandika bwe kiti kino kyatandika bwe kiti enkya lunaku lwakusatu kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 4 ez'ekiro weetuli abakyala abagadde okukyalira ensiko abagadde eddagala ery'amazzi abaagala okujja okunnyonnyola abalina complications mu bintu ebimu ng'ebyamaka mulimu abantu abamu nga teweetaagisa ddagala nga weetaaga bwetaazi counseling jangu otuleko naffe olunaku olw'enkya jangu oyogereko naffe jangu okwataganyeko naffe nammwe abantu abamu naddala abaagala okunaabako okwo ku byogwo ekyogo tekigamba nti no waliwo eyangamba nangamba kojja nammwe ku lwokusatu mukola nga lwaki tetukola tukolera ddala gye tuli ewakaliga tewaliwo kuwanaanya kuva ssaawa emu ey'okumakya bwetuli tugenda kubeera nti no bwetuli paka ssaawa 4 tulina obudde bw'osobola okujja n'otula naffe tulina obudde bw'ojja okukwataganyizaamu byonna abantu bange ab'emityana mugende emityana senga nakiganda asuza emityana so osobola okugendayo nobeera ng'osobodde okukwataganya ate abantu baffe ab'ebyobulenzi mwebale nnyo mwebalire ddala bw'oba otulaba ng'osizira mu bitundu eby'obulenzi mugende kojja lutaaya asuzeeyo emukono kiriniki y'emukono gyeri nzigule enkyo osobola okugendayo ate naawe ayagadde okwogera nange kennyini oba okulaba nze kennyini ku lwokuna osobola okukwataganyako nange nja kubeerayo okuva ssaawa 12 twasizaamu obudde olw'okuba nti n'emukono twakizudde abantu b'emukono obujjanjabi bwe mwagala kwegamba mwenga mmwe temuliiko ssaawa kubanga abamu babadde nga batuteegana kireka wano ngakukusatu kojja bw'oba ogenda emukono tompitako ngenda kulindira kireka ku sheeru abalala ngenda kulindira bweyogerera abalala n'alindira ddala paka ssaawa z'otuuka emukono oba ssaawa 4 oba 4 kitundu oba 5 nakugamba nze kojja nja kulinda kubanga enkyanyiza obutafuna budde so okuva ssaawa 12 ez'okumakya kulwokuna tubeerawo paka ssaawa 8 mwe benna nti nkeera ku mulimu nkeera ntya kubanga tubeera obujjanjabi bwonna bwe twandibadde nti no tukola ewakaliga nga bwowulira nti no buli lwa Mande kubeerako kunaaba ebyogo okugaba mubisi gwanju kikola kutya so n'emukono kibeerayo buli lwakuna kibeera kijjobyo keera ku makya jangu wejjanjabe ngenda kubeerayo ngenda kujja ne ssenga nakiganda gwano gwe mwabadde mulaba olunaku olw'eggulo ate Omumbejja Nasola abeerawo ku kiriniki ewakaliga kojja Lutaaya abeerawo bwe tubeeyungirako ku ssaawa 8 so bw'oba oyagadde okwogera nange ezo simu zange onagamba kojja weebale nagamba akantu kange katono ate kakavingamu ko kyekyakireeta abamu kwambala underwears ezibakwata abalala osituka bw'osituka n'okwata akantu kaffe kano n'ogenda n'okafundikira oti waggulu abalala okubeerawo ennebaka yammwe mbi olusituka bw'oti ng'ogamba muno kaneevuunike mu kifo kye wandigambye nti oba girlfriend kajja oba kakola atya olusituka ng'ogamba kaneevuunike ng'oddiranga bwevuunika ng'ogenda onyigiriza akantu kali ku mufaliso kajja kubendinga abalala okukola ennyo dry sex abalala okubeera nti nomwegatta ne dry sex n'ogenda ku makya n'okola penetration eyo eri dry n'ogikola ate ng'otaddemu amaanyi mangi olw'okuba omukyala ali dry bwekakatisi ekivaamu emisuwa gino gigenda ne gikimanyiira oyinza okubendinga oba abala nekiriza lutingamu ng'omuntu amasturbating so bw'olabanga munno nga mukalu bannanga abakyala tubakubiriza omukyala bw'olabanga ng'omuntu okaze nga muli mu kwegatta kibeera nti no ddamu kubanga bamubeera stressed abala mulina amazzi matono finding a solution waliwo ecupa yaffe eri 3-in-1 twabagambye mwe abatera okukola long sex abatera okukola sex nga mukikola nnyo kubanga mulimuko abantu abamu oluusi mwakefuna oluusi mwakakola mutya obadde omanyidde okwegattira eddakiika 5 oba 10 n'ogenda n'ofuna omusajja nga kalakata essaawa 4
bwono bwakalakata eddakiika ezisooka abiri oba n'amazzi oba 10 naye eddakiika ezisembayo nobeera nga toyina mazzi n'okala navamu n'otandika otambula bwoti ng'amagulu gagaziyiza ng'awugose naye nga bonna buva ku bukalu nga bw'okola sex olwaleero enkeero genda okkeera n'okutawaaza ng'owulira wansi wakubabiridde ogamba sikyasobola dde okukwatayo olugalo sikyasobola dde okukola kutya ekyo kyonna nkugamba nti nno twabaleetera eddagala lyaffe akacupa akukola bakaliko ekisaanikiro ekyeru n'ekyakyenvu kwokongeramu nko production ya spams mubiri n'ecupa yaffe eya 3-in-1 gezaako gikwataganya jangu otunyonyole sex omukola otya sex omukola bbanga ki nagambye nti nno olunaku olw'enkya lunaku lwakusatu gyetulye wakaliga momen n'ababadde bagamba nti nno kojja tetwagala layini tetwagala kino biseera ebisinga obungi abamu ne bagamba kojja nze mbasaagala kulinda nze nfuna obudde butono nze mbanjagala okukola bwe kiti kubenze simu nkola oda yogerezeganya naffe ogambe nti nno kojja enkyanja kujja era ojja tutuukawo oyogere naffe oyogere ne ssenga wekye oyogere ne jjojo wekye oyogere n'ono wekye kubanga nkunyonyodde nekuga nti olunaku olwokusatu kyansi eriwo olunaku olwokusatu tubeera nti nno tetuli nnyo biza ate ffenna ku outlets zaffe tubeerako ku kiliniki yaffe naddala ey'ewakaliga genda mu paaka empya linnya emmotoka eziyita nateete wakaliga kondakita omugamba akuteeke kusekabaka bw'otuuka kusekabaka gamba wa boda yina nti ngenda ku kiliniki yakojja kimbowa bamanyiwo bajja kuba bakuleetawo ate naawe agamba nti nno ngenda mukono viiramu ewantoni emabega wa dipo ya pepsi genda ojja kulaba ekizimbe kyaffe emasaka gyetuli embala gyetuli abantu b'emitiyana senga asuza emitiyana senga omwasuza emitiyana osobola otutuuka noviiramu webayita ettanda nebagangenda ku ssomero lya kojja kimbo ate nabasuubiza ne bagamba olwokusatu olujja keetonyeeka buzibera nkenyini abantu b'emitiyana ngenda bakyalira onagamba nti no bwoba oyagala okusindika message osindika ku ssimu ki okujjako ng'obuuliza mulala naye kweno ennyini essimu gy'osindiseeko message essimu eyo gyolaba esookera ddala wansi mu redi eri 070 9 887 njajja kuddiramu eri 070 9 887 yesimu gy'obosindikako message ng'olina ky'obuuza onagamba kojja nina akantu kange kanene ekigambo ky'okozesa sijjasobola kisoma naye ndowooza okitegedde bulungi nnyo agambye nina musajja mukulu munene n'agamba naye ekizibu ekiriwo mumpi kojja nkoze ntya era sitiru nkozesa kazigaako yes kubanga ko bw'omasajinga ng'oyongera ozza waggulu bw'omasajinga ng'ozza waggulu kajja ku expanding okwongerako okumisuwa ate naawe ayagadde okugejja just massage like this nobeera nti no massage kuvumbavumba kajja kuba kasobola okwongerako size obunene n'obuwanvu kwanjukira omwami kyandibaddewo ng'olina inches 7 inches 7 lwe lutaa lwaffe luno kubanga basinga obungi bwe twogera ku inches 7 oli agamba omwami omutuufu bwe wandibadde nga weebase ng'osituse bulungi akantu kafaako kaba kasobola okukonera ddala direct ku kundi nga weebase ne weegolola bwoti bw'ogezaako okulabika nti n'akantu kafaako okafunya mutaka waffe oyo n'ogezaako muzzi eno yandibadde akoona ku kundi ate bw'ogezaako okuba oluta bwegenda kuba oluta lwaffe luno kuba wano okuba wano paka nekino ekigalo ekisajja distance gye tuyita nti no inches 7 zengalo za wakati 2 n'akatundu bwojja okusobola bweba tuzirina osobola okujja n'okwataganya n'akazigo kaffe onagamba kojja nina omusajja simuwa nseegatangako naye emyaka 3 lwaki tetutegedde lwaki ye yatakusaba yatagikusaba kubanga ekibuuzo kibuuzisa nze neyongero kinnambululiramu takugamba nti mwegatte oba gwe omumma kubanga nakyo tokimbuulidde ogamba erina omusajja mumaze naye emyaka 3 tomuwangako naye ombuuza nze nti nno lwaki twagala oyongero kitulambululira ye yatakusaba oba gwe kenyini gwe weteekamuko kiri n'abaana bafe ab'obuwala muyiga obuteteekamu wano mukusooka n'okalubiriza omusajja omusajja ebyo byonna byonna tebikyaliwo tubibagamba n'ogamba kojja kiba kirungi nnyo n'okalubirizamu omusajja mukimanyi nti n'okalubiriza omusajja wano mu ntandikwa nti n'okwekeera ku makya n'okulaga nti nno weekuuma nnyo oba mbu n'okolaba oti no love is blood okwagala nakiri mu musaayi tulabeko abantu abamu abagalanye mu mwezi gumu nakeera ku makya neyegatta n'omusajja oba mu wiiki emu nga bali bonna bewasana dda ne tulabyeko bakalubiriza emwaka namukalubiriza emyaka 3 ne bakeera ku makya ne begatta omulundi ogwo first of all soko trusting your performance nti performance eyange ndi competitive ekigambo competitive abantu abamu temukimanyi competitive kitegeeza nti ntukaganye n'omutindo oli competitive n'ekiriwo
kubanga abasajja abamu bakimanyira abasajja abamu bamanyira amazinga mangi abasajja abamu yali yegaseko n'omukyala nga wansi wa kontola amatama manene ayina amazzi na buli kimu mwe kizibu wakiri nti no abasinga obungi abasajja baga nti kojja okubalemu aleeta programu zammwe ate mulinga bagana abakyalo tuwaako nemugamba lwaki nagamba omukyala bwobanga talina bintu teyakyalira nsika teyakola bwati nagana kalubiriza ate nga takugamba so omukyala bakiyita normal safety precaution. Be ready, mubere ready bannange mufune obudde buba tubafuna mukisa kugenda wasenga okutraininga nti banyenya bati ekiwato bakola bati tuukirira senga kubakweye simu esembyayo nkaga munya omugambe senga omanyi nti ye enkya lunaku lwakusatu nokola naye appointment omugambe nti nono senga omanyi nti ye mbadde njagala enkya bwenkeera ku makya nenzijaawo nze safunako mukisa gwa senga mumwenna abalina bridal showers abagadde okubeera nti nomukwataganya ku bridal showers mutukubire kola order naffe ayagadde okubeera nti nokwataganya twabateerawo olunaku lwaffe olunaku olwokusatu kyefolaba nti no programu eno esembayo twagiyita ennyonyogeze mu mukwano esembayo mu wiiki buli lunaku olwokubiri nti lwansonga nti olunaku olwokusatu tuba twetegekera ekyo nti twabawaayo obudde obwo obwolwokusatu jangu obuuza ekibuuzo jangu otuule mumwena nti no njagala kino bwojja nogula fulu package gamba senga nseka jangu lwe lunaku lwe weebuulizaako nti bannange bino ebintu byenasika birungi bino ebintu byenasika bikwatagana bino ebintu byenakola bwe biti bikola bwe biti obudde lwansonga tubulina teriyo kupakuka teriyo kuddawo nti naate kukola kino ate ng'okuviira ddala ku makya ku ssaawa emu paka ssaawa 4 era tubeerawo so kwata essimu y'abasenge yesembyayo 64 yogerezeganya naye kola oda naye mubuuze mugambe nti no kino basenga jojo rede gye bali basuzeewo ku clinic kuteekateeka lwasonga ate gwe olunaku twaliwo ekyenjawulo kimu nti lwe lunaku lwogirako oko n'obuuza buli kimu omanyi clinic eyaffe tulinako oko ennaku ezimu zetumanyi nti nono lunaku lwakyogo luno lunaku lwakubuuza kino lunaku lwakureditokusinga mu mubiri luno lunaku lwabakopresi luno lunaku mbeera mukono naye olunaku olwokusatu gye tuli era mufe okulaba nti no mujjanjabe gwonna bwoba oyagadde okwogerako nange oba kukola oda nange oba okwogerezeganya mu nsonga yonna essimu eri 0705 93 essimu njagikuddiramu eri 0705 93 0485 essimu yange eyokubiri eri 0704 45 ne 077445 neye essimu esembyayo 99 bweba department yabasenga nti ekibuuzo ekyange kyabasenga ekibuuzo ekyange kikwatagana ne senga ekibuuzo ekyange njagala kino njagala kwogerezeganya na senga enkyankeerewo njagala family planning ya kiganda njagala kujja senga ku traininga kino njagala senga nzije ankwateko ebintu byange express era kubakweye essimu esembyayo 64 essimu y'abasenga ate nammwe ku ludda olw'ebyensusu mama ni mu beauty center waali abagadde okulinnyako ku mukyuma ekikirizinga omubiri abagamba nti no nagezaako nenkwataganya n'eddagala abamuli ntino lya THT abalambu no lya kino naye ng'oluusi abantu abamugeze ne mukozesa amadagala nobeera ng'oli addicted ku ddagala eva waliwo yangambye kojjaze buli mwezi simanya nina omukyala ejjinja mpeereza eddagala buli mwezi nina omukyala jjinja mpeereza eddagala ntikira liita 10 era bwe mbasinyweddeko kikopo ekyo kya ddagala sibeeramu ddala n'amaanyi nagane bwe ndabaawo omukyala ne bwe nkola ntya kati abamu nga weetaaga okusooka okwozaamu eddagala eryo mu mubiri mulimu abamu abaze ne mukozesa penegula abalala simanya ne mukozesa kamagula abalala ne mukozesa mutya ate ng'obikozesa nga biri kuwayire volume yabenene nti mbadde nkozesa kamagula 100 mbadde nkozesa penegula 100 waliwo bwebuweka omusawo omu bwe yandaze obwa kyenvu naŋŋamba mulimu kabamu abadde bakozesa mbuno nkozesa kino kati kwegamba nga bwamanyira butuuka n'ekiseera oli nakugamba nti nno nze kojja nkubuulire mu mubiri gwange byatuuka ekiseera ne biga nga kati ne bwenkamira luli mu kusooka okukamira nga bwenkamira mpulirira ddala ng'omuntu nti nno nsituse nkoze ntya naye kati ne bwembimira siwulira byonna osobola okujja n'osooka n'olinnyamuku mu kyuma nesooka nekikuwoza byonna sisitimu y'omubiri gwonna oluvannyuma n'embeera yonna nesobola okudda mu nkola ate nesobola okuwa treatment gy'osobola okukwataganya onagamba kojja that medicine
for weight loss and other things. Does it have any side effect? What do you mean by abachala okusiriza entamu? Okay, what are the benefits of pulling and what is the amatama gawansi? Amatama gawansi kwe kukula ngo omukyalo ina akabalaza n'amatama. Simanyi oba nkize bulungi naye kwe kukula ngo omukyala watermelon yo. Kwegamba ng'oli muneneko, ng'oli mugimu. Abakyala abamu bayimirira bwe bati n'olowooza yeepaadinze. Nga kwegamba olaba wakukunadde era nga ye yayinza okugamba agamba akwatako olowooza oba ninayo paadi. Abakyala bwayambala legingi atasobola kwambala topu ng'ekoma eno agawano nina okubikkawo. N'ebiseera ebisinga obungi mulimu abambala empale ng'olabira ddala ali fulaati, mulimu abagimu nasigala mu mpale y'omunda ng'ali fulaati. Tulina akazigo kaffe akamagejjopa extra kayambako omukyalo okukola amatama ago. Nawe nobeera okwegamba omusajja bw'abanga akulabye n'abeera aggressive n'ayaayaana n'alaba nti n'ayina kyalabye, so si kuyimirira bwoti ng'alina kujja kwetegereza nnyo alaba oba waliwo wanaayingira. Kwegamba ennyumba bw'ebeera nga omulyango katono obanga ennyumba fashion yaayo ntono, eno omukyala tolina kubanga nsiisira nti okuyingira oli amala kutama. Kola ekintu ekirabika nga ne bw'oba oyimiridde distance n'oyimirira bw'oti omuntu asobola okulaba ettama. Ne bw'oba osigadde mu mpale ya munda omuntu asobola okulaba ettama nti nno lyeddyo. Ekyokulala kino kyogamba nti nno okujjako okw'olubuto bannanga abantu bakubiriza Mama Nimu Beauty Center weeri. Musale embuto, musale emibiri gyonna. Actually bw'ogenda ku YouTube mugendeko ku YouTube olabeko program zaffe ezasooka olabe nga sobola kukuba kikalu. No, nga tusobola kuba kikalu kwegamba ng'olubuto lwonna lukomeeno. Bw'oyimirira olubuto si bugagga. Abantu balina sente ezitayina agamba nga akaunti zejjudde, ayina sente, ayina amayumba, ayina amamotoka, ayina kino naye nga musajja tunulira wano white blind bavubuka balina sente zaabwe naye tolimulaba akaunti nebyo byambuto byaki. So mwekyayigirize n'omubiri guno gulwanyisa, omubiri guno nagwo oguyitiridde. Si mukyala si mwami. Abakyala wandibadde nno mu abakyala kalekaleko bw'obeera nga okavinzeeko konojjako ko hipsi akabina entumbu eyo n'ebeera nga kweri. Bwe mulimu abantu abamu abambala olugoye lwabwe oli n'ayambala ekiteeteeyi kye n'olabira ddala entumbu esigaddewo ng'olabira ddala ali proportional, omubiri gubalansinga. Naye abalala n'abeera ng'eno munene era akabina kakomeeno naddala abamu n'ayambala empale. Bw'ayambala empale zino empanvu abakyala n'olabira ddala nga akabina kali kuli eno olubuto luli eno nga n'okubeera nti nno omuntu alaba ku watermelon ye alina kumala kuwenjula lubuto. Mujje keera ku makya jangu Mama Nimu gyali jangu omugambi Mama Nimu njagala kusalako okwo waggulu ate njagala kukola bwe nti njagala kukolamu nkofiga njagala kavingamu ekyo kyonna weekiri. Bwate essimu ya Mama Nimu gwayagadde okwogerezeganya naye eri 0704 19 769 0704 19 769. Empologoma ebbiri zazisinkana ku ludda olwabo kojja Kimbo ate naawe ayagadde okukola mu ku ludda olwa figa kwesirimingamu mu abayina ebiwalaata, abayina envi, omubiri gwakera ku makya ne gugira, abalala emibiri egimu ne gibulirira ddala, abalala ensusu ezimu mukyali bavubuka. Njagala oli akuwakanira emyaka 2018 ze challenges ze twagala. Njagala oli akuwakanira emyaka ngaze Kimbo omugambe nti nina emyaka 51 asibe ne sente. Abaana ba Kampala University baali batuse ku Friday nabagamba nti nno bayina bannange nabayita ne mbagamba nti nno bannange nno December w'omwaka guno ngenda z'omwezi 3 ngenda kuweza emyaka 5 kojja okyali muvubuka, kojja alina emyaka 28, kojja olabika oli wa myaka 27, kojja olabika oli wa kino. Kati ebiseera ebisinga obungi lwaki agulaba nti nno omubiri guli fererese gubalansinga. So tebwandaba senga nakibagamba mabegako omwaka oguwedde mu mwezi ogwokuna ne mbagamba bannange nno nina emyaka 5 baali tebalina we bawakanira lwasonga nti I was so fat, nali omubiri munene, ndi eno nzenna ntabudde nkoze ntya. Omanyi nakyo buli dakiika bw'otambula kwano wano n'oweekeera omubiri egyo eminene ati sometimes zitandika n'okubeera nti no olw'okuba nti no hormones zitandika okubeera nti no zigizeyo. Abamu n'akutuka ekiwalaata, abalala envi n'atandika okumererera envi, abalala n'atandika okukola bw'ati akyali muto. Naye olw'okuba nti nno omubiri munene naye bw'oli balansinga omubiri gwo ojja kubeerawo oli obeere mu 70 years omugaali n'emyaka 7 omuntu awakane
omuntu agambe emyaka 7 nga njirina ntya. So kwatagana ne mama ne mu beauty center ku ludda olw'ebyensusu, ku ludda olwa buli kintu kyonna kyonna. Nammwe abagadde okulabako ku bintu ebimu, abagadde okulabako ku products, abagadde okulabako ku byonna, enteekateeka ya buli kintu kyonna, genda ku YouTube teekamu ekigambo Kkojja Kimbowa, ojja kuba osobola okulaba products ez'amanimu, olondeko ogambe product eno njagala, ojja kuba osobola okulaba products zaffe ez'enjawulo. Mu abagadde THT, abagadde total idiot tribulation, abagadde okugola mu nseke, abagadde okwadeningamuko mu system, ogambe nti no njagala okwekwata amazzi gano gabeere nti no tegakola gatya, byonna osobola okuba kwezi simu nobeera nga osobola okwogerezeganya. Onagamba Kkojja mulina eddagala erisika mu wiiki emu. Wiiki enamba 7 days no, eyo wiiki nene. Ennaku zino twabaleetera product ng'osobola otuulamuko negonza omubiri, buli step gy'otuukako gifaaminge. Kyevola batwebaza nnyo bannanga abakyala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bamaama bannakazadde b'eggwanga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakyala bafubye okusika, era kati abaami mwe mutandise okubulaabula. Abakyala bafubye okulaba nti nno basika, abakyala bafubye okulaba nti nno baddako kati mu mbeera esanyusa. Era ogenda okulaba nga omukyala atisi akugamba nti Kkojja wano mbulamu, wano nkola bwenti, wano bwembeera nti nno nakola bwenti kino, ne bajja ne batuukirya basinga ne bakola kyonna. So tugamba nti nno naawe omwami bw'oba obisanzeeko, ate naawe kenyininyini bw'omaliriza emikolo, oba bw'oba ogenda otandika emikolo, abaana abo bakwateko, bazanyiseeko. Buli bw'obazanyisaako beeyongera okukula, beeyongera okuwaga, beeyongera okubeera erethe. Toferi bufya nofubitika abamu nakwata bonna bonna n'avumba etekeeyo. Leero bw'abasanga bano abakyala abagazi ennyo ng'omwami sayizi ntono, ogenda okwekanga abavumba etekerera muli, omukazi yatandika okulya n'agamba owa abaana ago baggaliddeyo mu nju, abaana ago basosekeddeko obuwuuwu, naye nga ye omwami olwedde yakoze eki, yayingidde dda sooka ozanyisa abaana abo, basooke bakusanyukire, basooke beeyerule, basooke bakwerulire kuba kugambe taata yingira. Naawe bw'oyingira wano mukalakala tokalakasa fujjo, abamu mukalakasa fujjo. Leero bw'osanga bano abalina butanda buno obukaaba, ogenda okulyajira n'agamba kiki, genda mpola, bibyo sawa eyo bw'obeera n'omukyala abawuwo, genda mpola, sannyako eno mukubeko kwa pawingo, mukubeko mu 7 odda mu 11 omusimula ekkoona. Naye nyirinyiri ng'omukyala ojja kugenda okulya ng'akola ki, ng'ekintu kyonna kitambulira ddala bulungi. Onagamba Kkojja sayinizi ki eziraga nti nno omukyala agenda kumala? N'agamba owange kyansobedde, n'agamba ekigambo ky'okozesezza nga kinene, kigambo ky'okozesezza, naye agamba nti at sometimes mukyala wange buli bw'aba agenda okumala ayitira. Kindoza kyekigambo kyensobola okwogera nti at sometimes ayitira, kwegamba n'abeera nti naavudde ku mulamwa. So ekintu ekyo at sometimes twabagamba nti kiva kubeera kuba n'abakyala abekkama ennyo. Abakyala amazzi ag'okumala si kwekkama, kiri auto. Sisitimu y'omukyala eri totally terina difference na ya mwami. Kiringa omwami omu ne bawulira bawuluguma, omwami n'abeerawo n'omuwulira ng'awuluguma, n'omuwulira ng'akola atya nti n'olwokuba nti n'agenda kumala. Kitegeeza muli emisuwa gyo, tubagamba mukolenga nnyo cleansing y'emisuwa, owe space eseke, zobirenga gali amazzi bwe gaba gagajja, togawulira nnyo nga bulumi. Naye oli n'akwata omukazi n'amuteeka awantu n'amugamba owange, abalala n'akankana, abalala emisuwa gino ne gyesiba, abalala n'atuuyana, n'akola atya nti olw'okuba agenda kumala. Naddala abantu ku luutu ey'okubiri tetumanyi lwaki abangi bakikomplainingako nnyo, era abamu at sometimes akugamba n'akugamba Kkojja omanyi nti ye byannemeredde, luutu ey'okubiri yo yannemeredde, neŋŋamba kambite buti. So oluusi bakulo spams mu mubiri nga ziri low, abalala oluusi nga gye ziva enseke ziri blocked, abalala oluusi ekuzibikira kwa nseke okwo. So kyonna kyekkubiriza nti nofuna obudde, janguyo ku clinic, jangu otutuukirire tunnyonnyole, totulekerayo kantu konna. Abagadde emergency, abayina March n'ogamba enkya lunaku lwakusatu nti ninayo March, oba abantu abamu n'agamba nti nina losing sex libido, sikyalina bwagazi, enseke zaazibikira nze ne bwembeera nti nonkedde ku makya, nembeera n'omukyala mpulira nga sikyalina sense of human, sikyalina bwagazi buli. Abasobodde okufunako okwo ku kifaananyi ekyeggulo eky'omukyala twakibalaze naye buli muntu yenna ng'akyewuunya ng'agamba bannaye Kkojja abo abakyala gye bali
ng'olabira ddala omukyala yakulanga nabunya nga nabunya nnene omukyala n'asika bulungi nnyo ejjanjalo kyaffe kyavaayo amatama ng'omukyala agezaako okukwata bwati ettama ne libeera ng'erizimba nga baaluuni so bannange ebintu by'olina okuzimba kye bayita monument ekirungi bano abantu bemudiringa nabo balina ebintu ebimu bye balabyeko ensi luli nga tebannaba emabegako eyo omwaka nga gumu n'ekitundu oba ebiri emabega ensi yali eri bweti nga bwe tubagamba ekintu ky'amazzi nga bagamba waahago gyegali vidiyo ezimu zamala fuluma obutambi obumu bwamala fuluma ku youtube abantu n'alabira ddala nga muntu oli akoonako bukonyi bwati ne gakuba ne gamaasuka bano balyoka balabuka kati n'abasajja ebyo ebintu bye baalaba kyeva olaba nti n'obwenzi oluusi bungi omuntu abeera agulusivu nnyo okumanya gwe omukyala bwe bweyagala okuuma omwami making sure nti ne bwaligenda ebbali ne bwaligenda bwa talina kintu kyajja kusanga kipya gwe kyotayina nammwe kyekimu n'abaami mukyeyigiriza ogenda nobeera n'omukyala n'okalakata eddakiika 5 lwalifuna amukalakatira eddakiika 45 n'ani stop n'amala n'amukuba mu kasolya ojja kwekanga ng'olonzeemu be bakyala boolaba nti naawungidde ddala nolabanga buli bwofuluma bwoti nogamba nti ogenze ogenda okulaba tataata kukyala tataata kugamba nti no ndi wano ogenda okuba esimu nti banaye maama wamwe waali ewaka nti maama ayina wagenda abakyala abamu n'akusaba n'akugamba nti no ngenda tutandika kukola nayenga buli bogera ku makyakwata ensawo bwati n'agenda ne bakalakata n'amala n'adda bwe n'amala n'agira bwati naye ng'ekireeta ekyo kyonna ki kubeera nti no abakyala bano ogenda nobeera nti no omugubiza abamu bwafuna kiringa mbwa nze nabagerezaako okukumbwa embwa ngezi nnyo 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 embwa ya neiba yalemera ewaka ewange yalemerawo ekyengera naye lwaki kukasuka magumba nga nkasuka amagumba neŋamba omwana nti teekayo amagumba lwenyama lwefisi neŋamba nti nogiwadde engege omutwe gwegege ngaogwo bwesanga empuuta nenjiwa neŋamba yamala neganira ku kikomera kyange era neiba nagamba nti no kino naye yaganirako tomanyiza muntu kintu tomanyiza kintu embuzi lwekera ku makyala erya ku biwata ebyomunnyo ojja kwekanga nti no bwogiwa ebitaliiko munnyo oba kisula efukula bufukuzi nerekawo notandika okugamba embuzi nga luli yabiryanga because yafunako okwo ku kintu ekiri different tweyigirize mu mbeera yaffe eya bulijjo kyefa olaba tubakoola ne tubagamba nti no mweyigirize fisaayo akadde ako akatonotono tetugaye nti no bwojjaje tunyonyole okumala essaawa 5 fisaayo akadde eddakiika nga 3 tuulakooko ne basenga tuulakooko ne kojja gamba nti no kojja nti nono yemanyi nti ye mukole appointment otuulekooko ogambe lunaku lwakusatu nti kojja baalutuwa era mutenene mukisanga nti no olunaku olwokusatu mulumu naddala eyabasenga tutera nakwala mikeeka ne mujja n'otuulira ddala senga nakubulirira ng'omwana owuwe senga natula naawe nayogirako oko ng'omwana owuwe nakugana no munange omusajja bakola bati omusajja bakola bati kino kirungi nnyo eri omusajja kino kibi abasinga obungi temumanyi byantu byakkaaba mulanya munange nno ngomponyeza ennaku abasajja bankalakase abasajja nga bankwabudde omusajja ogenda mukanga bwoba okola sex tolanya ennaku yo giteekeko oko wabbali ne bwobeera oyinako ekizibu byobadde oyina emabega bwe mulage nti nno ye nga ye ekintu kyakola naye basinga obungi otandikabo nti bebe onyambye mukwano nno ng'onyambye abasajja nga bankalakase ate nno tebampa ate nno tebakola bwe bati naawe ogenda kuleeta obunafu eri omusajja abala notandika okubuuza baby am I sweet meaning that you are not competitive toli competitive nakiri omuntu bwoba trustinga performance eyiyo tosobola kubuuza musajja ati am I sweet are you enjoying dear munange no kimbo are you enjoying meaning that you don't trust your performance bye bintu ebimu ku bye twagala obbagamba bigambo kyebirungi mujje olunaku olwokusatu musobole otulaba musobole okukwataganya byonna nagamba akakazi kakongera ku buwanvu mpa enkozesa yaako kojja njagala kukatumya butumya mukyala wange akikomplainizeeko ebbanga actually era bw'anaabazze kuliko endagiriro yennyini tujja kuba tusobola okulagirira onagamba muno kojja akantu kange kansibwa kavaamu discharge numizibwa nga nfuka nkoze ntya ojja kujja okola idiotublation kiyinza okuba nga sigonolia naye ng'oluusi n'ezo bacterial infections zikuleetera onagamba kojja mwebalire ddala okuweereza naye nagamba ekizibu ekyange kyawukanako n'ekyo ky'obuuzizza kojja nze ebisigadde byonna ndi bulungi naye ekizibu sebampa nagamba ate ne bwembeera n'omusajja batera okuva
batera okuva wala nga mumazina bakaseera batera okuva wala kyekyoba oba kikyategeezeza oba okwavuwala naye ngaotegaziwandisa ogamba batera okuva wala ngaomazeeko nabakaseera simanyi kikyotegeeza naye bwoba ogamba nti nno obuzibu obuliwo nti nabasajja tebakuwa ate batera okwavuwala ngaomazeeko nabakaseera tugamba nti no nawe kenyininyini chansi weri sigamba nti no naku zino esigadde manyanga zino ennaku zokka ze banaabirako ekyogo banawe mujje munaabekooko ne ku byogo tayiza omukisa gwo lwanirira omukisa gwo abaganda bagamba nti no luyitaayita lukira olulira ku nkoligo n'omuntu bw'oba toyinamu